Abeko batida kwa chikopo abekuna mezi bafunde batikopo cha mukaka tunoti kwa chikopo kulenga muna kombo wensonga kwa chikopo. Empaka z'omupiira gw'amasaza ga Buganda ewatali kuwakanya kwonna oyinza okugamba nti ze zisinga okugobererwa wano mu Uganda. Kino kirabikidde ku lunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 empaka zino we zibadde nga zikomekerezebwa mu kisaawe e Wankulukuko. Abantu oyinza okugamba nti bajjidde ddala mu bungi nnyo okubanga waagira amasaza gaabwe. Olwaleero essaza lya Gomba nga lizannya n'essaza erya Bulemezi ku mpaka eza finals. Ssaako ekifo ekyokusatu ekibadde kiwakanibwa essaza erya Buddu wamu n'ery'Amawokota. Wabula emipiira gino gibadde nga teginnatandikibwa wabaddewo embeera y'okuyisa ebivvulu okuva naddala mu bawagizi b'amasaza gano gonna. Wabaddewo abawagizi abasinze okubba sho ku bannaabwe bambalidde ddala ng'abakazi era obwedda bali mu kkubo beenyiga. Wabula nga womanyi nti wali omukka tewabulawo muliro ne Bulemezi naye badde yaleese abaayo. Obwedda wali omusajja mukulu ali mu luguudo wakati ng'ayambadde obuntu obutategeerekeka bwe yeetooloola ng'eno banne bamufuuyira vuvuzera okwetooloola omubiri gwonna. Emmotoka agamba nga Fuso, baasi, takisi ne drone zisombodde abantu bayitirivu okweyiwa e Wankulukuko okuwagira emipiira. Security ebadde egguluggulu era Nandi kigoyinza okugamba nti akozeewo akavuyo konna akabadde kayinza okuva ku mupiira guno okuyimirira. Abalala obudde bw'okuwagira omupiira abaabyesonyiye edda nga bali mu kwesunira ndongovu omwange. Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda nga webadde ensale mu kuweereza emipiira gino era n'olwaleero omukozi wayo Diana Nabatanzi abaddewo okuweereza ebiri ku kisaawe naddala ku abo bataasobodde kutuuka. Ono akyamulidde ddala abawagizi ababadde batuuse dda e Wankulukuko ng'abamu baagala kumwekubyako obufaananyi abalala asitulemu waakiri ku baana baabwe bonna ng'essanyu libatta okukamala. Obwedda waliwo omuwagizi w'abayimbi ba B2C Soldiers ng'era ayambalidde ddala essaati okuli ebifaananyi byabwe ng'ali mu kwekola obukolomooni ne kkapa eyaffe dda ng'era ali mu kukyamula abantu. Ono bakira akutte omukira gwa kkapa bwaguubawuuba nga buli muntu asasaamalidde ddala oba kkapa nnamu oba ebadde nfu. Abadde ne mukwano gwe balina ebitiisa era obwedda abantu babeegeka amaaso. Nze Jonathan Exclusive akujjukiza nti teweerabira okusubscribinga ku mukutu guno.